yako ku Salam TV. Eno ye Salam TV. Yerikaka sente ayingize engoye ayimporting engoye okuva China newa asinga mu jeans ne t-shirt n'ebigundi bibesibo byabavubuka byaleeta kwanga byebirike sente kugambya abavubuka mu nsi ku 8 baliko 75 or even more than 75% bavubuka ananonya akalulu asoka kulaba bavubuka era bamugamba nti akalulu kagala naye abavubuka bakuzuutya ogenda okulaba ng'ateekawo emipiira gy'abavubuka ku Yidi oba ne ku Christmas. Lwaki? Abavubuka be baliko akafuna, abavubuka be badisidingira society egenda kubeera society eri successful oba egenda kugwa. Abavubuka omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa abavubuka fe mu muri ogulina okutambuza bendera y'obusiraamu ne umma y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bwe tugayala ffe ng'abavubuka n'ensi oba future y'ensi yaffe ne societies zaffe ne communities zaffe egenda kubeera mu lusuubo mu myaka egijja mu maaso. Nabbi yakolera umma nga muvubuka, Abubakar ba Umar baani bakolera umma nga bavubuka, Ali ibn Abi Talib nga bavubuka. Tunulira ba ulama bonna be tutendereza, Ibn Umar muvubuka, Ibn Abbas muvubuka, Ibn Mas'ud baani bonna bavubuka. Bavubuka ba Imam Malik batandika ddawa nga bavubuka, batandika okusomesa abantu nga bavubuka. Ekitegeeza omuvubuka yalina okutambulirwako Uganda ey'enkya n'obusiraamu obw'enkya. Era ensonga lwaki olaba nga ne mu mateeka agafuga ensi nga oteekateeka abantu bonna abakiikirira abantu ab'enjawulo olina okuteekako ba youth representatives representing abavubuka. Bwe twogera abavubuka ebiseera ebisinga omuntu abuzaabuzibwa nalowooza nti bwe twogera omuvubuka tutegeeza musajja yekka oba baana ba bulenzi. Abavubuka leero mbadde nsoma report eya Uganda National Examinations Board, abaana batudde ebibuuzo bya primary, abaana bali 882 plus abatudde ebibuuzo bya P7 omwaka oguwedde. Kati that is approximately 1 million. Bugatako 200 ngefuka million namba. Kitegeeza nti bwe ba P7 yokka nga abaana batudde ebibuuzo nga bali 800, ate sinyefu bagenda kubeera bameka, sine 6 bagenda kubeera bameka. Waliwo abatagenda awo. Actually mu Uganda batatula bibuuzo bangi, simanyi ekyo oba mukimanyi gye bali ne umme bakoleddewo ki gubakoleddewo ki. Omuvubuka wa umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe tulina okumuteekateeka. Bwe tutateekateeka bavubuka bankya, bwe njogera kutuba nti yabavubuka sagala abasajja abakulu beesuulira egwa naggamba nti kutuba ebadde y'abavubuka. Naawe omusajja omukulu gwalambika gwa guiding omuvubuka w'enkya n'abeera successful n'abeera productive eri umma. Gwagenda omugamba nti abantu tebanywa njaga, gwagenda omugamba nti abantu tebateeka mpale mu maviivi, mpale mu makugunyu, gwagenda omugamba abantu tebanywa tebagaya bintu nga mbuzi, gwagenda omugamba nti omuvubuka asoma, gwagenda omugamba nti omuvubuka takola bwati. Kitambulira ku basajja abakulu. Bwe twogera ku bavubuka abamu babuzaabuzibwa ne balowooza nti tuba tugamba musajja yekka abavubuka abasajja. N'omuvubuka omukyala contributing almost, abamu batusuka n'otugamba nti abakazi nisful mujtamaa contributing 50% ku success ya umma oba ya community. Mukyala yazaala omwana, yaweeka omwana mu lubuto emyezi 9. Omuntu aweeka omwana aba muvubuka. Teri mukazi wa myaka 5 aweeka mwana. Bwe babeerayo ku 10 babeerako 2. Bawala ba myaka 25, 35, 32 be baweeka abaana. Be bayonsa, be balera,
be bayigiriza empisa, ekitegeeza nti omukazi alina athari y'amaanyi nnyo, omuwala omuvubuka alina impact y'amaanyi nnyo ku mwana gwazadde ne gwakuzizza. Alina impact y'amaanyi ku mwana gwazadde ne gwakuzizza. Bwe buvubuka bw'aba ng'ali mustaqiima, ng'ali ku kkubo ggolokofu, omwana agenda kuvaamu nga muteefu. Bw'aba ng'ali mu kukola birala, ayambala bubi, yeeyisa bubi, afumbirwa wano enkya n'afumbirwa wali, leero azaala wano n'azaala, n'omwana bw'agenda okufaanana kuba kyakuzaala ba ku maama we. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على البشير النذير مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. nga tuli mu kutuba yaffe egenda okusembayo, tubadde tutunuulira ku muvubuka omusiraamu. Tutunuulidde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakolera obusiraamu ng'akyali muvubuka. Ne tunuulira Nabbi Ibrahim alaihi salatu wassalam bwe yabetenta amasanamu nga muvubuka. Bamwogerako ne bagamba nti sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Twawulidde omuvubuka agoogerako nga Ibrahim. Ne tunuulira Nabbi Yusufu alaihi salatu wassalam, omukyala yatuuka n'okumufulumyayo amulage ensi, omuvubuka gwe yeegwanyiza n'amugaana. N'abagamba nti dhalikunna alladhi lumtunnani, oyo gwe munnenyeza, gwe kugamba gwe munvunaanirako. walaqad rawattuhu an nafsihi fastasama, namwegwanyiza bituufu, ng'agamba bamulabako abalabako, namwegwanyiza bituufu naye ne yeerema. N'agamba nti wa in lam yaf'al ma amuruhu, naye bw'atakkirize bye mugamba, la yusjananna, bagenda kumusiba, wala yakuna mina saghirin, abeere mu bantu abawansi. Omanyi Yusufu alayhi salatu wassalam mu buvubuka bwe yali wankizo. N'agamba nti qala rabb as-sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. N'agamba ayi Mukama Katonda wange, ayi Mukama omulabirizi wange, ekkomera linsingira okugendamu okusinga bino omukazi byampitira okuba nga nkola. Gwe bakazi b'abanno bameka gwe muvubuka gwe b'ofunye omukisa okwendako n'obaleka, nga si be bakweyitidde, nga gwe abadde weetutteyo, n'akusikiriza n'omuleka asibyewo enzigi, n'akuyita n'okuyita n'ogaana okikoze ku bakazi bameka. Abavubuka be batambuza siriimu, abavubuka be batambuza STDs, abavubuka be batambuza ebisiyaga, abavubuka be batambuza buli kimu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'avaawo, nali nsoma ku byafaayo bya Andalusia, bagita qissatul Andalus, min al-fathi ila suqut, story ya Andalusia, ensi bbiri, Spain ne Portugal, zagendako mu bukulembeze bw'obusiraamu. Ekifina fina muyinza okuba waliwo abatakimanyi, naye Spain ne Portugal zaliko mu bukulembeze bw'abasiraamu, naye abayingiza obusiraamu Spain ne Portugal gye tuyita Andalusia, nga bayita mu Jabal Tariq oba Strait of Gibraltar ne bayingira, abayina reeyi eyingira awo baali bavubuka, Musa bun Nusayr ne Tariq bun Ziyad baali bavubuka. Si bokka, omuvubuka omulala bamuyita Maslama ibn Abdul Malik eyayingiza obusiraamu e Sweden. Waliwo omulala bamuyita Qutayba bun Muslim al-Bahili eyayingiza obusiraamu e Samarkand. Abo nno baali ba army commanders oba commander in chief abamagye g'obusiraamu agagenda ne ganunula ensi ezo okuva mu bubuze. Musa bun Nusayr mubagambye, Muhammad ibn al-Qasim ibn Muhammad, oyo ye yawangula yayingiza obusiraamu mu Buyindi. Abo nabona bemba mentioningidde bavubuka. Muhammad ibn al-Qasim ibn Muhammad, omutontomi omu yali amwogerako n'agamba nti inna samahata wal muru'ata wan nada li Muhammad ibn al-Qasim ibn Muhammad qada al-jiyusha li 17 hujjatan yaqruba dhalika su'dadan min mawlidihi.
17 yayina emyaka 17 we yayingiriza amagye g'obusiraamu ne gayingira buyindi netegeezebwa nti la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. N'abalala neffe tetugenda kukoppa abo nga naffe obusiraamu tubuyingizaayo nakifubanga oba tubuyingizaayo nga tukozesa eyo approach tilka ummatun qad khalat, approach y'ekiseera ekyo yali eyo. Ne approach y'ekiseera kino omuvubuka kiki? Omuvubuka yaish lilghayati lkubra. Omuvubuka omusiraamu abeerawo ng'ayina ekyo ekiruubirirwa oba goal gy'alina okwakivinga gy'amanyi. First and foremost, omuvubuka ali sharp. Katikkiro gwagamba nti omuvubuka omulembe omutebi be bayita abatebi ateekeddwa okuba nga asomye. Omuvubuka omutegeevu alina okuba nga asomye. Toyina kyogenda kukola nga tosomye. Ekyo bw'okijjako omuvubuka agenda okuyamba umma ateekeddwa okuba nga alina eddiini ku mutima. Ebitawaanya ensi byonna nga bwe mubiraba bitomera omwana atasomye awalan, bitomera omwana atasomye eddiini, atalina ddiini ku mutima. Tunuulira ebisiyaga. Mbadde ndaba ka clip baakajje muzimu ku sessions za parliament. Right Honorable Thomas Tayebwa ng'alagira committee y'education egende etuule bunnambiro ebeeko kyekolawo ku bisiyaga ebikutte enkundi mu masomero. Bwe boogera ebisiyaga ebikutte enkundi mu masomero ne mu g'obusiraamu mwebiri. Ekyo njagala, that is the bitter truth. Sigenda kibakweka mu masomero ag'obusiraamu mwebiri. Era peya z'abaana bazigoba 25, 13, 14 n'okubagoba si solution. Fine, tusobola obajja mu community tebagenda kwonoona bannaabwe, naye gye bagenzi nabo bagenda kwonoona. Ate ne betugoba nabo boonoonefu, betaaga okuzza okutereeza. Ababivujjirira ssente babitaddemu ssente nnyingi, balina abantu abali ku migongo gyabwe nga balina influence z'amaanyi mu institutions ennene mu ggwanga, ne batagetinga muvubuka nti ebisiyaga tosobola biyigiriza tekaana ng'agenda mu myaka 3. Tekisoboka. Ebisiyaga babiyigiriza omwana ng'ali mu myaka 14, 13, 15 paka ku 18. Awo mbadde ndaba kakiripu akalalira waliwo sheekh akansindikidde ng'omuvubuka akonfesinga mu maaso ga kamera. Actually yasooka nawulira audio ng'omwana ayogera nti baamurecruitinga nga wa P6 oba P4 ku ssomero lya primary. Nayingira era nga basaba nga abagenda mu shotiko ne bagenda mu nsiko ne bakolerayo ebintu. Nayiga abantu be bamu n'asangayo ababafaanana mu secondary school gye yagendamu eri mu Eastern Uganda. Sijja kwogera manya g'amasomero. Omuvubuka anyumya mu bigambo bye, bino bye mbagamba si byambu, anyumya mu bigambo bye n'agamba nti balina ba funders abaabayitanga mu bifo eby'enjawulo ne babawa amasimu ge baagala, ne babawa monthly stipend gye baagala, sente ze baagala, ne babawa tabs ze baagala, ne babawa n'ebikozesebwa, ne babawa n'ennamba, ne babateeka ne mu groups mu balina okwogerera, okucommunicatingira. Kati ebyo byonna bimaze bigenda kumalawo mu gitamaa, naye byandisanze mu gitamaa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yo eri mustaqimu, ng'omwana omusiraamu yamanya dda nti ebisiyaga kibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah amunyumiza nti yatuuka n'okuzikiriza omulembe mulamba ng'aguzikiriza lwa bisiyaga. Yensonga lwaki tubiyita liwaat mu Luwarabu. Kigambo liwaat kiva ku Nabbi Lutu alaihi salatu wassalam. Naye olunaku lwaleero tetumanyi komiti ya parliament education kiki kyegenda ku coming up with ku nsonga y'ebisiyaga. Ebisiyaga ebinaayaga biri mu masomero ag'abaana abawala, biri mu masomero agali mixed, tikikyaliko mu masomero ya mixed, ya single sex schools yonna. Balina bafandazi, balina abavujjirira ssente, balina ababasomesa engeri gye babipropagatinga ne babiyisa mu communities ez'enjawulo. Bikutte enkundi mu nsi, bitagetinga muvubuka. Nego kuba akafaananyi nakugambye nti bwe oyagala okumanya umma oba egenda kuwangula oba egenda kusemba, tunuulira abavubuka. Kuba akafaananyi ng'abaana buli nnyuma nga muvuddemu omwana omusiyazi omwomu. Awalan byonoona continuity ya humanity. Abasajja tebagenda kuzaala n'abakyala tebagenda kuzaala ng'ebyo bye biri mu nsi. Abantu ababikola tebagenda kubeera successful
mu kusoma kwabwe, kubanga bikripolinga obwongo bw'omuntu, obwongo bubeera damaged omuntu akola ebyo. Nabadde nsoma report endala yava ku Center for Disease Control ya United States of America nga bagamba nti 76% of the HIV infections mu America wokka ziva ku bagge, ba homosexuals, ba lesbians nabagge. Abali bebisiyaga bebasinza okusaasanya sirimu okuba kafaananyi ng'omwana wa myaka 14 tali briefed, tali guided, ali awo ebintu ng'ebyo bimutomedde. Sirimu mwatambulira, generation y'abavubuka egenda kufa lw'ebyo. Nengo omubaka sallallahu alaihi wasallama yawadde omuvubuka enkizo n'asomesa ne mujitamaa butya bwe bateekateeka omuvubuka. Omuvubuka wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagambye yaish lilghaya, abeerawo ng'ayina ekiruubirirwa ekinene kyagenda okwakivingira obusiraamu. Awalan ayina kutambulira nga awangaala ng'omusiraamu, ekyokubiri ng'awangaala agenda kugasa obusiraamu n'eggwanga lye. Tunula olabe militia groups eziri mu nsi eziri unstable, political unstable, ze twandiyise war zones. Daba Iraq, gende Syria, genda wano mu Africa wa Gaddafi yatuzimbira omuzikiti oguli e Kampala mukadde. Tunulira bagamba nti Libya epaati etali eri e Benghazi, epaati ey'ekyengulu erimu militia groups ezisukka mu 100 n'okugenda waggulu. Ne militia groups abayeekera oba abatujju, abantu abaziwa ssente bakozesa bavubuka. Ensonga lwaki nakugambye nti ng'oyagala okwonoona ekintu kozesa bavubuka, ng'oyagala otereza ekintu genda ku migongo gy'abavubuka. Genda e Congo wano, e Zaire, M23 etutobeza Eastern Congo, bavubuka. M23 we babaleeta mu maaso ga kamera temuliimu musajja wa myaka 8, bavubuka bato. Bavubuka bato. Ogende we walale wane tele Somalia, the Union of Islamic Courts ne Al-Shabaab Brigade bavubuka be bagisingamu okubeera abangi. Yo muvubuka gosobola ku brainwashinga n'omubulira ebintu ebifaanana ng'ebyosire busiraamu naye nga si bya busiraamu n'abigula ate n'abiteeka mu nkola. Muvubuka yakwata bomu n'agenda n'agyetuliisizaako mu katale kuba tabeera muyigirize, tabeera guided. Muvubuka yakwata emmundu n'agenda kuba abantu amasasi abangi, ebyago eri New Zealand ne mu America bitera okubeera nti omuvubuka yayingidde mu bbaala n'ekuba abantu 5 amasasi ne bafiirawo. Bavubuka n'ebitongole bye tukozesa okutaakiriza oba okulwanisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga tulina biteekamu bavubuka. Kati kitegeeza ashabab marhalatul quwwa, obuvubuka ye golden age y'abasiraamu oba y'omuntu yenna yenna awangaalira ku nsi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyova olaba hadithi nyingi ze yayogera ng'azoogera ku muvubuka. Mu hadithi gyensomye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kubuuza an umrika fima afna wa an shababika fima abla. Emyaka gyo 7 gye wawangala mu nsi wagiwangaala oti? Ekyo kibuuzo kigwe Allah agenda kubuuza yawmal qiyama. Oluvannyuma kubuuze ate ekiseera kye eky'obuvubuka wakolamu ki? Bannange eggwanga lyaffe oyinza obutakiteekako birowoozo ne liri mu nsi engagga eziri gifted by nature. Dino eggwanga Uganda lyerimu ku mawanga agabalirwa ku ngalo nga tegasukka mu 10 agayina ettaka eddungi. Omumanyi omu yali alyogerako, ndoza yali Winston Churchill, n'agamba nti liri gifted by nature. Gabire Allah yaliwo ekyengera nga teryetaga kugamba ettaka lyalyo liri loam, stone free, fertile, lirina rainy seasons 2 mu mwaka. Ebyo walala tobisangawo. Abasaudi n'abawarabu mu Gulf badde baagala okulima n'okulunda. Nenga wali ewaabwe ku lwazi mu ddungu wa bbeeyi nnyo okulimira. Olina okuteekawo greenhouses, olina okufukirira, olina okukozesa chemicals ez'ebbeeyi. Ne bagamba nti mugende mulimire Uganda, Ethiopia ne Djibouti. Abavubuka Abanayuganda tukuze batugamba
nti eggwanga lyaffe agriculture is the backbone of our what, byakulima na kulunda bye biyimirizaawo eggwanga lyaffe. Era statistics bwe baba bazikola ze tusoma batugamba nti 80% abantu abannayuganda bali employed mu agricultural sector. N'abasinga obungi ojja kubasanga mu taxi, ku boda, abalala balya nkwacyo. Ettaka lya Uganda tetulikozesezza ffe ng'abavubuka. Nosanga abavubuka batabani ba gundi, ba Haji Gundi eyo mu mayiro 4 mayiro 3 nga balwanira omuceere ku mawuledi, balwanira omuceere mu Dduwa, mulimu nnyama, ekyebbenye kiriko nnyama, omuceere kilo ya 13. Nebuuza nti omuvubuka awangaalira mu nsi erimu kwegamba etunyamu enkuba eriko ettaka eddungi, kiki talima, kiki talunda? Kikwetagisa kyo kulunda embuzi 10 n'oba oli Kampala, kikwetagisa kyo kulima olusuku ku eka emu. Allah jalla jalalu byabadde atugamba nti lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuyina amagezi naye tetugakozesa. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, tuyina amaaso oba uyunun la yubsiruna biha tetugakozesa kulaba. Walahum adhanun la yasma'una biha, tuyina n'amatu naye tetugakozesa kuwulira. Allah natena nagamba nti ulaika kal an'am, tufaananako ng'ebisolo, bal hum adalu, oba n'okusinga ebisolo. Ulaika humul ghafilun, abo be bagayaavu abatakozesa ebyo. Nga maliriza ne aya esembayo, Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah bw'amugamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi omusigire anaakola development si mu nsi. Aya bw'ogyekennenya esinga kwogera ku muvubuka. Muvubuka yakola tractor China, muvubuka yakola emmotoka e Japan, muvubuka yakola Boeing ezibuka ne zigenda mu bbanga, muvubuka ya developing ICT. Mubeera ku WhatsApp bangamba nti nanyini waayo muvubuka ne nanyini wa Facebook bavubuka bonna. Gwe ng'omuvubuka omusiraamu kiki kyokozeewo ekitwala obusiraamu mu maaso? Oba ogenda mu bisiyaga bakurecruiting bakuwenge milioni 5 buli katambi ka buseegu kwozannya ne baka uploadinga ku sites zaabwe. Abavubuka tuzuukuke, tubeere n'eddiini, tubeere bakozi, tubeere bampisa, tubeere n'ebiruubirirwa mu nsi bye tulina okutuusaako umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم اصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم اصلح أحوال شباب المسلمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير
السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما